Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الشيخ agamba nti ila kam yanqasimu al-ikhfa'u ila kam yanqasimu al-ikhfa'u ikhfa'u ayawulwamu emiteeko emeka ikhfa'u ayawulwamu emiteeko emeka wama huma era gyegiriwa agamba nti ila qismain ikhfa'u alimu emiteeko ebiri wahuma era gyegino ikhfa'u haqiqiyu ikhfa'u shafawiyu ne haqiqiyu tungabivunula ma huwa al-ikhfa'u al-haqiqiyu au haqiqi ikhfa'u ayitibwa haqiqiyu yaliwa agamba nti yono huwa alladhi ya'ti ba'da nuni sakinatin wa tanwin ye ikhfa'u abeerawo oluvanyuma lwa nuni eya sukuni ne tanwin twagambye nti ikhfa'u kitegeeza kukweka kati ono haqiqiyu ikhfa'u wannamaddala yono abeerawo oluvanyuma lwa nuni eya sukuni ne wajja emu ku nnyukuta za ikhfa'u ntegereka oluvanyuma lwa nuni eya sukuni oba tanwini okitegedde ne wajja emu ku nnyukuta twagambye ziri 15 oyo ayitibwa ikhfa'u haqiqiyu mal muradu bil ikhfa'i shafawi ate ikhfa'u owokumimwa yaliwo oyo ye ikhfa'u shafawi huwa alladhi ya'ti yoyo ikhfa'u abeerawo ba'da mimu sakinati oluvanyuma lwa mimu eya sukuni ono abadde nuni eya sukuni ne tanwin ono abeerawo oluvanyuma lwa mimu sakina mimu eya sukuni ne wajja baa'u wano nuni eya sukuni oba tanwini ne wajja baa'u ntegereka baa'u si nnyukuta ya ikhfa'u wabula ono haqiqi yagiina ono shafawi yakolaki yagiina jukira baa'u nnyukuta ya iqlabu era abantu bangi basoma iqlabu mu ikhfa'u shafawi olwokuba balabye ennyukuta ya baa'u izze mu maaso okitegedde iqlabu naam twagamba nti abeerawo ba'da nuni sakinatun au tanwin oluvanyuma lwa nuni ya sukuni waki tanwin naye when it comes to ikhfa'u shafawi abeerawo ba'da mimu sakinatu ne wajja baa'u okategedde ako shekhe agenda tuwa example za ikhfa'u agamba nti ma hiya amthilatu al-ikhfa'u tukatulabe zino insha allahu ta'ala tulabe zino nga jukira ennyukuta nyingi agamba nti ma hiya al-amthilatu al-ikhfa'u ze ziriwa examples oba ebyokulabirako byebino byagenda okuwa wansi kanyongezemu kwano insha allah byebino byagenda okuwa wansi agenda kuwa harufu al-ikhfa'u wano akadaka kuwe amthilatun min kalmatin agenda kuwa nga ennyukuta ya ikhfa'u nenun sakina zonna ziri mu kigambo kimu okitegedde then wanakuwe min kalmatain nga nun sakina eri mu kigambo kyayo nga ne ennyukuta ya ikhfa'u eri mu kigambo kyayo wano then wanakuwe amthilatu ma'a tanwin nga kiri ku tanwin okategedde nga tuvaawo awo twagambye nti twatula wakati w'okuwuliza n'okwolesa
arin ani tashdid nga tetugumiza maa baqa'i al-ghunna nga tukola ki tusaamu ekinyindwa okitegedde esooka ye sad sa ennyukuta eno eya sad twagamba nti eva mabega g'amannyo aga wansi waga waggulu nam wali wegasookera ddala wegafulumyayo bweti mu kibuno gamba nti sad so si swadi ngaokozesa mimwa gamba nti sad kati eno sad agikwale mu kigambo kimu n'ennyukuta n'ennuni sakina nam nekiba kitya kiri yansurukum ma'a baqa'i al-ghunna ntegereka yansurukum ma'a min kalimatayn an salatihim kadem tukamata nti an salatihim alladhina hum an salatihim segede ate wano rihan sara ate dhali tuyina oba odi ewanvu yenyo tutandikirawo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.